Tuli Masaka ne Leader of Opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi Leader of Opposition era agenze ku mulamwa ogw'okulwanyisa enguzi n'okumalawo enguzi mu ggwanga lyaffe Uganda. Era wano Honorable Joel Ssenyonyi bannamasaka baganda baffe mikwano gyaffe bamwaniriza mu ssanyu, wabula tebamwaniriza bwereere, bamwaniriza mu bitiibwa eby'enjawulo. Honorable Leader of Opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi bw'ati bw'atuuse mu bitundu eby'e Masaka. Mukama waffe atuukidde mu mizira kubanga bannamasaka babadde beerinze okumwaniriza ate era mu ssanyu ery'enjawulo. Leader of Opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi bw'ati ng'atuuka mu bitundu eby'e Masaka. Ndowooza omukwano ogulaba waliwo abeefuula bakatonda b'e Masaka naye twongera obajjukiza n'okubategeeza tebikyatukwatako. Tuleeta abakulembeze bapya abanazza eggwanga lyaffe era abanaatereza eggwanga lyaffe abanaaliraba abanatufuula abawanguzi. Oyo Leader of Opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi very smart. Leader of Opposition aba atuuka e Masaka era embeera bw'eti bw'eri. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine atendese abakulembeze abalungi, abakulembeze abalimu ensa, abakulembeze ab'enjawulo era abakulembeze betuwa ekitiibwa. Tuli Masaka wano ku St. Jude era nga omukolo gw'amaanyi nnyo mu bitundu bino eby'e Masaka. Leader of Opposition waffe omukulu Honorable Joel Ssenyonyi atuukidde ddala bulungi. Tukwaniriza nnyo mukama waffe Leader of Opposition, tukwebaza byonna by'otukolera, emirimu emirungi gy'okoze ku lw'eggwanga lino n'obukuumi obulungi bw'oli mu kutuukiriza. Tuli mu bitundu bya Masaka baganda bange, ndowooza embeera mugiraba. Tuli Masaka Leader of Opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi bw'ati bw'alabiseeko mu bitundu eby'e Masaka era nga omukolo guno gwetabiddwako abanene ab'eddala ab'enjawulo. Kyagala nkuwa embeera nga bw'eri, embeera y'omukolo nga Leader of Opposition ate agenda kwogerako eri bannamasaka ababadde bamwesunze ebbanga lyonna. Leero mmwe abamulina tumubaleetedde. Tuli naye olwaleero luno, tuli naye baganda bange, mikwano gyange kye nnyinza okubagamba. Very smart atudde Leader of Opposition waffe, yoyo waffe gwe tulina aba ebintu abitambulidde ddala bulungi era nga tusuubira tujja kufuna ekintu kye twagala okufuna. Tulina mukwano gaffe Honorable Joel Ssenyonyi embeera
Essomo eryokubiri lyesoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira Abefeezi omutwe ogwokubiri olunyiriro lwokuna okutuuka ku lw'ekkumi. Abooluganda, Katonda taggweebwako kusaasira. Okwagala kwe kwatwagalamu tikukoma. Ebibi byali bituuse. Bwe yawa Kristo obulamu naffe n'abutuweerako. Enneema ye yabalokola. Naffe yatuzuukirizaako. N'atutuuza n'eri mu ggulu mu Kristo Yesu. Yatugirira ekisa mu Yesu Kristo. N'ayoleka bw'atyo mu mirembe egiritirira obugagga bw'enneema ye obutenkanika. Neema ye yabalokola mu kukkiriza. Sikyava ku bo, anti kirabo kya Katonda. Alright, tuli ku mukolo gwa St. Jude nga guno mukolo gwa St. Jude Lukaya ogutegekebwa ekelezia eno mu parishi ye Lukaya okulaba nga ate babaako sente ze basonda okuddukanyira ekkanisa eno. Osako ku mukolo gwe gumu bataddeko bagenda kugattirako emigogo gy'abagole egiwerera ddala nga bw'ogiraba, emigogo gy'abagole egiwerera ddala beetwalidde obufumbo bwe bakuŋŋaanyiza ewamu bagamba bati obufumbo kigenze, naye emigogo gy'abagole gyo giwerako azini nga bw'ogiraba olunaku olwaleero. Mulimu abavubuka, mulimu abakuze mu myaka naye basazeho batukuze obufumbo bwabwe olunaku olwaleero. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Honorable Joel Ssenyonyi kwali ku mukolo guno butereevu nnyo nga yayitiddwa, era kuliko n'abakulu abalala nga Nabbanja eyaliko member wa paalamenti w'ekitundu kino Vincent Bamulanga Kisempijja, ababaka ba paalamenti okuva mu kibiina ki L.O.P kwe bali bayitirivu nga Mutanziga amanyikibwa nga Katabaazi, kuliko Florence Namayanja n'engeddeko bangi abaliwo ku mukolo guno. Tugenda kuba tukutuusaako paati entonotono, tugenda sooka tuwumulemu then tukomewo ku speech ya Leader of Opposition oba oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Honorable Joel Ssenyonyi. Obudde buli Yesu yagamba Nikodemo tinga Musa bwe yawanika omusota ogw'ekikomo mu ddungu bwe kityo n'omwana w'omuntu bw'ateekeddwa okuwanikibwa buli amukkiriza aleme kuzikirira naye afune obulamu obutaggwaawo. Kuba Katonda yayinga okwagala ensi kyava agiwa omwana we gwe yazaala omu buli amukkiriza aleme kuzikirira naye afune obulamu obutaggwaawo. Anti Katonda teyatuma mwana we mu nsi kugisingisa wabula okulokokera mu ye amukkiriza kikumusinga naye atamukkiriza nga bwamusinze dda kubanga takkiriza
Katonda teyatuma mwana we mu nsi kugisingisa musango, wabula ensi okulokokera mu ye. Amukkiriza tigumusinga, naye atamukkiriza nga gwamusinze dda, kubanga takkiriza linnya lya mwana omu yekka owa Katonda. Leero nno omusango gwe guno, kubanga ekitangaala kyajja mu nsi, so abantu ne baagala enzikiza okusinga ekitangaala, kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Anti buli akola obubi akyawa ekitangaala, tajja eri kitangaala ebikolwa bye bireme kuvunaanibwa. So buli akola obulungi yeeyuna ekitangaala, ebikolwa bye biryoke bimanyike, anti kubanga bikolebwa ku bwa Katonda. Ebigambo by'evvanjiri ya mmisa eno bikomye wano.
kyasasira tagana kusonyiwa bonna abawonerera yetu wonerere tuwone omuliro katonda tusasire natuwe kisonyiwo mujeme namenene abantu ba katonda mwenna abakuŋŋaanye mu bungi bw'emuti mbaaniriza. Njagadde okubajjukiza nti newaakubadde tuli ku kikujjuko kino ku kibbeetu eky'emyaka 25 kasookedde paalishi yaffe eno ewolerezebwa Yuda Tadde omutume eyeeruka yeebangibwawo obudde bwe tulimu bwa kisiibo tweteekerateekera amazuukiro ag'omwaka guno. Mbeebaza byonna byemukozi Kristo era buli omusaasiriza oti akulembera era bakwala bulijjo mbagamba tolina kwogererawo kagambe konna obudde obwo kasita tugenda budde obw'okutukuza. Omusaasiriza oti yekka kyalagira kye tukola bw'ayimba nti lino twatule essuubi twatule ekyamagero ky'okukkiriza kyaffe ne tugamba tutya tuwangira okufa kwayi Mukama twatula okuzuukirako okutuusa ddi olijja. Awo buli lutumalaako nga tuddamu ekyo. Kaakati obudde buno bwakalema buli mwaka bw'obudde obw'omuggundu ogw'enneema y'obusaasizi bwa Katonda obw'okuddamu okwefumiitiriza ku kyamagero ekyo. Awo nno newaakubadde tululukaya wano ku myaka 25 ekyo temukyerabira kibeere mu mitima gyammwe. Njagala okubaaniriza naasookerawa naakomawa. Njagala okutandikira ku baganda bange abasaasiridooti. Mwerabe kujja abangi bwe muti newaakubadde ng'olunaku lwa Sande buli omu alina ekkatala gye yagabibwa naye bano basuusuwazizza ekigambo kya wano. Monsinya Dominiko Ssengoba omusigiri waffe Bwana mukulu waffe wawano ate ye naagamba ki? Nnyamiriza n'abasaasiridooti abaakolerako wano. Father Sigala Stephen ani omulala aliyo, Father Luswata abulalira ku sitaafu Bukalasa ne Father Muyimbwa Eduardo naye yagenda Bukalasa wano batendekerawo banaasomesa mu seminariyo. Kwe kulaba nga babaleetedde ne brass band eya seminariyo. Gyosiga gy'okungulira si kyekyo ekyo. Nsaba omuzindaalo bongeze ku volume tulabe bakunaatuyambako. Abalala b'ennyamiriza be bannaddiini. Bannaddiini bakulembeddwamu Maaba General w'e Rwanda Sister Maureen Namusoke omwana enzaalo yakuno ekiti.
Tubadde na L.O.P Honorable Joel Ssenyonyi mu bitundu eby'e Masaka era embeera bw'etyo bwebadde bannamasaka bw'okuzaako okumwaniriza wabula nga ne Joel Ssenyonyi yetusoma mu kitabo ekyokubiri. Tubadde na leader of opposition omukulu Honorable Honorable Joel Ssenyonyi mukama ansonyiwa wenseereddemu kubanga yo era kyasaana kwogerwako mu bitundu eby'e Masaka embeera bwetyo bwebadde era abakadde baffe mu ddiini bwe obubaka bwe butyo bwebabuwadde tusaba nnyo mukama atukulembere era tutwale ddala gy'alina otutwala.